twalabako wano ku Kaabu bun Malik oluvannyuma lwa Allah okusonyibwa kwa Kaabu bun Malik abantu bagenda nga bamuyozaayoza. Ffe tuyozaayoza omuntu avudde e Makka, tuyozaayoza omuntu aguze emmotoka, tuyozaayoza omuntu azimbye ennyumba, tuyozaayoza omuntu azadde abalongo. Naye bano bwe bamanya Kaabu bun Malik nti Allah amusonyiye kubanga omuntu okubeerako ekikolimo kya Allah, okubeerako obusungu bwa Allah, buli muntu yenna amuyita wala. Kyova olaba abantu abakkako obusungu bwa Allah n'abazikiriza. Nabbi ne bwe yabanga ava mu lutalo n'atuuka mu kitundu kyakakasa nti abo abantu baawo Allah yabazikiriza, nga Nabbi agamba awo temuyitawo, okuggyako bwe muba bakuyitawo muyiteewo nga mudduka oba nga mukaaba, muyiteewo nga mudduka misinde oba nga mukaaba. Lwaki? Kubanga abo abantu bakyaliko ekibonerezo kya Allah paka enkomerero etuuka, ate bagende mu bibonerezo ebisinga. Omuntu aliko obusungu bwa Allah. Kyova olaba Kaabu bun Maliki yatambulanga ne banne n'atuuka n'ew'omwana wa taata we omuto n'amutoolera salaamu nga bali bokka, kubanga yasalinkiriza n'abuuka ekikomera nga Nabbi abagaanyi tewabaawo ayogera ne Kaabu bun Maliki. Kaabu bun Maliki n'agenda ew'omu ku booluganda lwe gwakakasiza ddala nti mukwano gwe, n'abuuka ekikomera n'ayingira munda, n'atuuka munda n'amugaa assalaamu alaikum warahmatullah. N'amutunuulira n'amuddamu nga assalaamu alaikum warahmatullah, n'amutunuulira. Kaabu bun Malik n'akaaba n'amugamba, naye gwe muganda wange tokimanyidde ddala nti nze njagala Allah n'omubaka? N'amugamba Allahu wa rasuluhu alam, Allah n'omubaka bye bamanyi, nze simanyi. Oba oyagala oba toyagala te. Nabbi yatuganya okutoolera ssala, Nabbi yatuganya okudda mu ssala. Kaabu bun Malik ensi yabaddugalira ne banne. Kaabu bun Malik yali asigaddemuuko amaanyi nga yayitako ne mu katale. Allah n'amugezesa ate nnyo okusinga ate banne. Baba bakatambulako ku kibonerezo ennaku zigenderedde. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abatumiza ennaku ndooza zaali zitambuddeko, n'agamba ekibonerezo bakyongeddemu ennaku 10. N'abagamba naye tewaba n'omu mu mmwe addayo okubeera ne mukyala we mu nsonga ez'obufumbo. Jjukira omuntu yolekebwe mukuba ennyo, ennaku bwe muyinga afuna waawummulirako ewa hajati we, n'asindirako awo ennaku nozasekasa evidiyo kiraba. Ennaku yonna yoleka ekkubye obaako w'ogiwummuliza munnange ne bakuleetera akatiko akabaala n'owuutako, n'ogaa nti ebirala kasita sibaabituganye kanjira mpummulirako wano. Ebyo nabyo Nabbi ndowooza yamanya nti abantu bibafunyisa ku buweerero, nabaga tewabaddayo okubeera ne mukyalawo. Allah.